Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, omuntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Vidiyo eno ow'omutima omunafu giyiteko ya nnaku. Alina amaziga nga gakuli kumpi, vidiyo eno tojja kugisobola. Ejja kukaabiza bwerera amaziga. Nkulabula era nkulabudde. Ow'omutima omugumu gwe mbanjagala olabe vidiyo eno ow'omutima omunafu giyiteko gyesonyiwe. Ow'omutima omunafu gyesonyiwe. Omuwala ono akoze eddaame oba akoze ekiraamo. Naye ekiraamo ky'akoze baganda bange njagala mukyewulireko. Omuwala ono agenda kufa, naye agenda kufa n'ennaku ku mutima. Famire ze ebbiri zonna zirinako obulumi n'obukyayi, okuli eya taata we, ekika kye, gattako n'eya maama we ebukojja. Omuwala ono eddaame lyakoze agambye omulambo gwe tayagala bagusondere ssente. Tayagala bamusondere musima tukusondere ssente okomewo musima nedda. Bw'afiira gy'ali ku kyeyo bamuziike eyo. Bw'afiira gy'ali ku kyeyo ayagala bamuziike eyo, tayagala bamusondere bwe bamukomyewo wano. Ezo ssente zijja kuba nnyingi, maama we takola ki? Tazirina. Naye bw'anaafiira e Uganda, oba omuwala ono agambye obulamu bwe butono, agambye essaawa yonna agenda kufa era ye yeewulira nti agenda kufa. Tamanyi ddi lw'agenda kufa, naye agenda kufa. Ebigambo bye bikwasa ennaku. Omuwala ono agambye bwe mba nfudde nga ndi Uganda, tebageza ne bakwata omulambo gwange ne bagutwala ku nnyumba y'ewabataata. Tebageza ne bakwata omulambo gwange ne bagutwala mu nnyumba y'ewabataata. Tebageza ne banziika ku bijja by'ekika kyaffe gye bazaala taata. Abigaanye. N'agamba tebageza ne bakwata omulambo gwange ne bagutwala ne baguziika ewa maama. Abigaanye. Abagambye bw'afanga ayagala bakwate omulambo gwe baguziike mu bintu bye byali baalesse ng'akoze. Oba alinaawo akapoloti ng'azimbyewo n'akayumba, bamukwate bamuziike ng'awo. Mujjukira vidiyo y'omulambo gye nakola keesi eyatambula eyalaama yagamba nti bamuziike ebukojja, tebamuziikanga ku kika kye. Abaali bagenda okumuziika ne bagaana ne bagamba nga lwaki tetukuziika ku kika kyo. Bwe bamutwala omuziika ku kika kye, embuyaga ey'amaanyi yajja, keesi n'etambula n'edduka emisinde ng'egenda gye balina ng'egenda gye yalaamye omuziika. Kati omuwala ono ayinza okuba ekigezeso kino kyawa abantu balaamira. Agambye ye tebamuziika mu kika kye, ku bijja, tebamuziika bukojja, wabula bamuziike mu bintu bye. Eddaame lino baali liteeka mu nkola. Kansooke mumukuwe mukutuuseko mu bigambo bye owulire eddaame lye lyakoze mu bigambo bye naye bikwasa ennaku. Vidiyo yiiyo. Alright. Mwasuze mutya? Kansuubire mwasuze bulungi. Obulamu bwange butono nnyo naye nsaba Mukama ampe ekisa nsobole okwogera message eno ettuke gy'erina okutuuka. Simanyi ddi lwe ndigenda kozi mutonzi waffe yasalawo, naye message eno entuukire gy'erina okugenda oba kuba ekikwatako. Nako welulikeera ku makya nga ngenze nga mutonzi asazeewo kozi simanyi ddi. Ensobi emu gye batalikolanga kwe kunnyingiza mu nnyumba ey'ewaka. Tebanyingizanga mu nnyumba ey'ewaka. Era nze tebansonderanga 11
kola ku nteekateeka ez'okuziika. Era n'ekirala, tebanziikanga ku kijja ky'ekika oba ku sayidi ya maama oba eya taata. Balinteekanga ewamu ku bintu byange bye ndibeera nkoze mu kaseera ako. Era tebanyingizanga mu nnyumba eya taata wange. Bwe baliba bantutteyo era nawo balinteeka bweru. Wabula ebisinga obungi yinza obutasobola byogera kati, naye ngeri kenkyali mulamu sobola okwogera ebimu ku byo. Ebirala ndibigamba abo bekikwatako. Wabula tebanyingizanga mu nnyumba ey'ewaka, era tebansonderanga kintu kyonna kola ku nteekateeka. Ebintu ebyange bye ndibeera nkoze ebirinnyambako ku nteekateeka. Era nze sina ssuubi wabula tebanteekanga ewamu ku sayidi ya maama oba eya taata. Balintwala ewamu ku bintu byange bye ndibeera ndesse nga ndi mulamu, oba bye ndibeera nkoze nga nkyali mulamu. Kozi simanyi ddi lwe ndigenda, naye obulamu butono nnyo nyini ddala. Mukama waali bampadde ekisa n'ampangaaza, era still kirisigala kye kimu. Naye mu kaseera kano simanyi ddi, kozi okusinziira ku batya wempulira ne wenfiiringa. So byebyo obusinga obungi nja kubigamba bekikwatako. Oba ndiba ndi eno oba ndiba Uganda, yonna gye ndibeera mukadde ako. Wabula bwe ndibeera eno tebanzizangayo kubanga mama wange talina ssente zisobola kunzizaayo, ate nze saagala kunsondera. Naye mbabuulire, abantu balina obulumi. Abantu bayita mu bulumi mu baganda bange. Abantu bayitira ddala mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. Naye njagala okujjukiza gwe wenna ndaba ng'olina ebizibu ebitenkanika, olina ebizibu ebitali bimu. Emirimu ogikola gigootaana, abaana tebasoma bulungi, obufumbo buyuuga, emirimu tegikugamba ng'obulamu bwesiba naye nga tomanyi obulamu bwesiba butya. Njagala okutegeeza nti Haji Haruna waali okuba nga ate akusomera edduwa okube ng'otereera mu mbeera ze ez'obulamu, naawe yagazeeko abantu abalala. Munoonyeko ku nnamba z'essimu z'olaba wansi, asobola okuba nti ate akutereereza obulamu. Kakati baganda bange kambabuulire kino ekintu kimu mukimanye era mukitegeere. Abantu balina obulumi ku mitima. Mu butuufu abantu bagenda kufa n'obulumi, naye simanyi lwaki famire zitadde obulumi ku baana. Nze nalabye vidiyo y'ono omwana ne nkwasa ennaku erya ddala. Nga bw'omutunuulira bw'oti tayinza kukugamba nsonga lwaki akoze eddaame lino bwe riti. Ekkakkali, ebintu byayogeddeko bikakkali. Kubanga bw'ogamba nti toyagala bakuziike ku kijja kyammwe, toyagala bakuziike bukojja, oyagala bakuziike mu bintu byo, bano b'olamira banaabikkiriza. Naye ekigambo ky'omufu bakiteeka mu nkola yadde tonnafa. Naye katukusabire mwana muwala, Mukama Katonda asobole okukuwangaaza, era nkugamba nti togenda kufa. Mukama Katonda ajja kukuwangaaza nnyabo, okitegeera.
naye abantu bayita mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu naye nga famire zibayisiza mu bulumi. Omuntu bw'okera ku makya otandika okukola eddaame bwe lityo naye ng'olina abantu bo, olina maama wo, oyinza okusanga nga taata we yafa oba nga gy'ali, kubanga okusinziira ku bigambo bye agambe nti bw'anaaba afudde tebamuzzanga Uganda. Wala ono Kadaama agambe bw'anaaba afudde tebamuzzanga Uganda kuba ssente ezinaamukomyawo omulambo zijja kuba nnyingi, maama we talizisobola, ate tayagala kumusondera, tayagala mulambo gwe kugusondera yadde n'ekikumi, tayagala. Kitegeeza bw'afiira gy'ali bamulekeyo bamuziike eyo. Ekyo kivudde ku ntobo ya mutima gwe yakyesaliddewo. So baganda bange nze vidiyo eno enkutteko nnyo nga bw'okiwulira, naye kye mbagamba ekintu kimu, buli omu akolerere akalambo ke. Ffenna tukolerere akalambo kaffe, kolerera akalambo ko bwana gundi, kolerera akalambo ko. Ennaku tuzigazzaayo mbale ku nsi, naye buli omu akolerere akalambo ke. Kyokka kye nnyinza okubagamba, buli omu akolerere ki? Akalambo ke. Otherwise ebintu si byangu, n'akamu n'akeddagala. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mpe ndowooza yo ku nsonga y'omwana ono okuba ng'akoze eddaame. Mwana muto ali myaka gye nga 26, 27, okuba ng'agenda kufa n'obulumi buno bw'alina. Mpe ndowooza yo mu comment section awo. Mwebale kuba nti ate mugoberera, mbaagala nnyo, mbeere bulungi, mweraba.